ogoze okulaba olena mwalezi kutuuka etuuka wano njirinde wano essimu etetuukale right. tukutula emitima yetuuse Turkish Airlines has arrived. Agenda kujja mpolampola agiddemu wetwogerera omukulu Lumbyo Fred ali ku butaka bwa Uganda. Kitumanyi kituufu agiddemu oba Turkish Airlines has arrived. Turkish Airlines has arrived. Ennyonyi ya taxi etuuse. Ennyonyi ya taxi etuuse yino twogerera emujjidde omukulu Fred Lumbyo. Celebrity truck actually PBS refiner Turkish Airlines. Turkish Airlines etuuse beera ku mukutu divorce mutovu akikuttemu olunaku olwaleero yiyo ekyuka. Airlines etuuse twogerera ennyonyi ya Turkish Airlines etuuse. Turkish Airlines etuuse mugambibwa okuba nga mugiddemu omukulu Lumbyo Fred era amaze okulandinga
emaze okulandinga, ennyonyi emaze okulandinga. Tugoberereza omukutu gwaffe mpola mpola. Ennyonyi ya Turkish etuuse mu kifo kino, etoonye ku ssaawa 9. Ssaawa 9 etoonye ku ttaka ku ssaawa 9:25 eza Uganda, era nga bwe twasuubizibbwa nti ku 9:25 ez'ekiro kya leero ajja kuba atuuka. Lumbuye, ennyonyi etegeeza okuba ng'ereese lumbuye etuuse. Tugezeeko okulabika ntufuna ekifaananyi kimu. Batandise okuba nga bava mu nnyonyi, batulaba ekifaananyi kino ekitereevu disiterefanya. Celebrity truck. Celebrity truck actually Turkish Airlines etuuse. Tulindirira tulabe kinaavaamu. Either enkulu agiti mu nnyonyi eno oba waliwo ekigaanyi. Ebyokwerinda bivunyizibwa mu kitundu kino ekisaawe
Abakozi bayingidde n'okumwingira. Ennyonyi ndabye nga Rwanda Air erandinga. Ndabye nga Rwanda Air ebadde erandinga si Basi wanamuletea Egypt Airlines.